mu nsi yonna. Jesus, you are the cup that won't run dry. Yesu gwe kikompe kitalikalira. I know you can feel me. Manyi nti osobola okunzijuza. Sleep while you are singing a song. Weebake nga bw'oyimba oluyimba. A song of victory. Oluyimba olw'obuwanguzi. That is how it will be in your life. Bwe kityo bwe kijja okuba mu bulamu bwo. The most powerful winning prayer in life. Essaala esinga okuwanguza mu bulamu. Though you have faith. Newankubadde olina okukkiriza. How much faith you have. Oba olina okukkiriza kwenkanawa. Is that prayer when you call Jesus to enter you. Yessaala eyo bw'okoowola Yesu Kristo okuyingira munda mu ggwe. So the amount of Jesus you have in you. Omuwendo gwa Yesu Kristo gw'olina munda mu ggwe. This will determine the situation. Kye kijja okusalawo embeera nga bw'etambula. You can get miracle. Oyinza okufuna ebyamagero. This. Kino na kiri. That's not what I'm talking about. Si kye njogerako. But you can eat food. Osobola okulya emmere. Within 5 days. Mu nnaku 5. And you eat once. N'olyamu omulundi gumu. And you say you look like me who eat every morning, every evening. N'ogamba nti onoofaanana nga nze alya buli lunaku emisana n'ekiro. It cannot. Tekisoboka. Jesus Christ, take more of me. Yesu Kristo twala bingi okuva Give mu me nze. more of you. Mpa bingi okuva gy'oli. However much you read the Bible, Newankubadde osoma Bayibuli. you need him inside you. Omwetaaga okuyingira munda mu bulamu bwo. So our prayer today, Essaala yaffe ey'olwaleero. Lord Jesus, Mukama wange Yesu. my Savior, Omulokozi wange. forgive me all my wrongs. Nsonyiwa ensobi zange zonna. Now I've known. Kaakano ntegedde. Without you, Gwe wootali. I can do nothing. Sirina kye nsobola kukola. Take more of all my wrongs, Twala ensobi zange zonna mu of bungi. all my sins. Ebyonoono byange byonna. I'm a sinner. Nze ndi mwonoonyi. Give me more of your faithfulness. Mpa obwesigwa bwo mu Give me bungi. more of your Mpa holiness. obutukuvu bwo mu bungi. Give me more of your righteousness. Mpa obutuukirivu bwo mu bungi. Give me more of your purity. Mpa obutukuvu bwo mu Give me bungi. more of your self-control. Mpa okwefuga okuva gy'oli. Jesus, Yesu, I've surrendered my life unto you. mpaddeyo obulamu bwange gy'oli. Take more of me. Twala bingi okuva mu Give me nze. more of you. Mpa bingi okuva gy'oli. This is our prayer Eno today. y'essaala yaffe ey'olwaleero. We are going to pray. Tugenda kusaba. And while we are at the platform of faith, Era bwe tuba ku kituuti eky'okukkiriza. brethren, Abooluganda. your attention should be on Christ Jesus. Essiro oteekwa dditeeka ku Yesu Kristo. And knowing that He is all in all. Era ng'okimanyire ddala nti no ye byonna mu byonna. And His ability Era obusobozi bwe can do all things. busobola okukola ebintu byonna. So many people have sent us testimonies. Bantu bangi batuweereza obujulizi bwabwe. What happened while they were at the platform of Nga faith. batutegeeza ekyabaawo nga bali ku kituuti eky'okukkiriza. This lady of 10 years, Omukyala wuno